So tutandise okubalaba mu bannamawulire mukuliko eyo mu kivulu kyaffe embaga ya Amina Neisima omuyimbi wange wuuno wano mumutwala Speed naye akyali mugumu nga bwemulaba tewali kimunyeenya tewali kimuluma. Extras ezasoose twazimaze Mukono ne Kaliro ku Monday era tukyalinayo ne extras endala weekend eno ne weeks eziddako. Amaanyi era mwagalabye mu extras zaffe. Ebisingawo extras communication omuyimbi wange agenda bibagamba, otherwise kansule muli bulungi ffe tuli bagumu side eno weewaawo si bwe kiri. Bana nze ndi wano mbayise kubeebaza na show yange nakunyambako ne mupushinga ate show extras embaddewo. So singa temukubye nnyo mulina eno ngeri gye mugukumyemu ndowooza ate walala kyandi yitiridde naye kasita mupise eno ne mukipika okitegeera neeri ne kitambula fiiti. Sirina nnyo bingi bye ngenda kwogera okuggyako owuliriza mmwe bye mwagala okumbuuza kuba nze ebyange nabyogera byonna nga tugenda mu show. Ekiriwo beebaza kubeerawo kubayita ne mujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe kuba bangi badde bankubira nga buli omu ayagala wano naye nga obukozi sijja ttambula buli wamu mumbeere eno mbeere eri nga talina byakukola kati mbayise wano buli omu ajja mukkiriza ambuze ekibuuzo kimu nina abaliwo ziremu ebyo ebibuuzo neyongerewo eryosekaki esimu yo njagijjawo ate ndi serious ndi mugambwemu so kati wuliriza ate bwoseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nga ndaba kali nga gwolinga alaba TV oli ku comedy fananira amoti omubalanguzi munsesaye anyway byebye byange kubeebaza mwebale kujja Lugogo nawala wembadde Mukono ne musalako Kaliro ne musalako era mbalinze ne Kayunga encha ku Katikomu balinze ne Lyantonde mu kisaawe ku Friday balinze Mbarara University Inn ku nga 14 Saturday balinze Masaka ku Maria Flow ya Mandeni balinze ne Mbale nga 2 mu lumu era mutambule nange nga mutambudde nga spreading good news ne bad news. Yeah man. Okay. Ngomutuju bagambye kisinga kya byonna mwabalina ebibuuzo byemwagala mubuuza so kuba amasimu gugadde mangi omwakukubira mbadde njala interview njagala kino. Yeah man. So ebibuuzo temutya gate tetugenda okusookera ddala waliwo ekibuuzo ekyasingira ddala okulabika nti kikwata ku Bannayuganda okuva statement yogera amanya gusigenda kuddamu n'abalimi abavuddeyo mu nnimiro owulidde gye kabaluse sooka we introduce amanya n'eddoboozi sijja kuddamu buli omu nze MC enkola ne BTM webavaayo no criticizing sound ya promoter Balamu yavaayo na postinga n'agamba teyategeera singa yategeera olina audience entono yandibadde akuteerako obuufa teyategeera audience gy'ogenda kukolera naye nga sound yakuwaya yali asaanidde okusinziira ku statement gye bamugamba ku stage. So simanyi Balamu kati okyabuuza bandi ogere osobola okutandikiraawo soko maliago simanyi Balamu simanyi okusinziira ku state gye mwakwataganamu naye enkolagana kubanga bamugamba wamuwa millions 5 ez'ebyuma ba stage okusinziira ku value for money sente enkeera basho nga tapiikinga simu wavayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde n'omuleka nga Balamu n'okulaba nti mu press conference gye twasembayo okola naawe watugamba nti wamikiwo ntejja kuba yadde n'abantu bawenga nga balaga nti eri ebaddeyo nnyo okusinga ebyo. Of course abasinga kerere ku social media bali nnyo saidizi eryo kimanyi kyenjogerako. Then bwe mala bagamba mutagenda kufuna bwaba yafuna kirungi weewaawo nze kye nalaba nganze
after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde Lugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mu kulaba okwange abantu benafuna ku cricket over Lugogo mbabateeka ku jahazi pia bali emiryango bagiggala era kiri kisaawe kinene toyinza tandika kikompe yalinga nnyo kuki kujahazi jahazi nene naye tetuuka Lugogo toyinza gikompe yalinga tegera ate gwobeera eryeyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya gravity akubye Lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga bw'oba artist ng'oli eyo lyape gwe wakakola show mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati gravity ogwo tujjumusobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga okitegeera ewange abantu baaliyo ne wa Mick Wine wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kumpeyalinga nnyo jahazi ku cricket over Lugogo okitegeera Lugogo eri Lugogoma ojuulira Lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisinde naga asiddayo naate nze next year ngenda kukola cricket over Lugogo okitegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi bansalaba balimberimbe mbu waliwo mbukyekyo oba kiki oba kiki zeri musajja mukozi ni musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi okitegeera yensonga ekiraga mu ndi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebrate nze buli omu nomulaba mukona flaga nga awagaga mama naye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong so nakyo omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere okitegeera kuba otunulira Awilo Longomba tewaliyo bantu bali awo nga bwe twali tusuubira mbu Awilo yeegasse ne Chike eri bayitayo batya ku Zoe waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo weewaawo baalina bye balina naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi yeyagala kuba aba yafuna nimuno tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gyayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity biri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage naye ekyo tekitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal oba Man U oba Man City tekitegeeza mbu esobola Man U oba Man City tegera tiimu ennene esigala nnene otegeera omukisa gusookera nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaaliya ye yonna naye tekitegeeza mbu si wakabi kati ekyange ekyatuuseewo banjo bacelebratinze naye tekinjigyako mbu esimu yalina ogikendeeza tegeera ekyo tekinjigyako mbu sirimuka ndimuka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still osigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo yaman Gravity ekibuzo kyange ekiri ekisembayo enkyange nattaayo akayimba bakayita njeewulira ifo nga sinnagenda kayunga gye nnina sho nze Vic nkola n'omukutu Vic exclusive Gravity emirundi mingi ozzenga okuba Lugogo era nekkiriza alina tebakkirizanga era bwe bayingira bagamba yabayingizza kale emirundi mingi tubadde nga tulaba Lugogo ng'ejjudde abantu gy'ogikubye omulundi guno kyagaanye naye ng'omuntu yenna mu bizinesi watudde n'ofumiitirizaamu ku biki ebiyinza okuba nga byaleetedde bizinesi y'olwaleero okusala obutatambula bulungi naga nsagala nnyo okwekwasa muntu yenna kubaako gwe neesigama ku loosi yange gye nafunye tegeera ekyo mba nina kyandulinga ng'omusajja nze binafu sijja gamba gundi ono eyakireese nga bwe ngambe mbu ebivu byali bingi naye sijja yabyeesigamako kuba Abannayuganda bangi jasi olunaku lukeera nga lubi nilukeera nga lubi siriza gamba kyavudde ku gundi ono teyakola drive ono no baba lubi basobola okujja leero tebasobodde kujja mu bungi next time bajja kujja yaman sijja kwekwasa muntu yenna
Uncle Gravity, Vampita Washington, Bob Galaxy FM, the Galaxy TV. Mwanzi kansoke mbasiimire ddala after show mukoze omulimu bulungi nnyo embalaba mupise nnyo era mbadde mwetaagayo mutwala kiro ya byenda mukoze omulimu mwebe nsinza olabira ddala Galaxy nga mukola omulimu omulungi mukola omulimu ne mulimba n'abakisusiza Galaxy mususiza omulimu byonna babikoze bagamba nti Gravity azaakola ebintu ebize teri muntu yaleeta flop nkibagambye nkiddaŋŋana ngera kiddiŋŋana emirundi gyonna sigenda kwekwasa muntu yenna ku show yange butatambula nga we nali nkibaze okitegeera ate saabagamba mujagala mu bantu bwe bati nze nanga nenninda abantu bajje abaze ensonga lwaki olaba embeera yali bwetyo saawundi mbi buli kimu nga kintabuseeko naye sitiu nenyimirira ku stage nenkola ki nenyimba ate nengenda newala nenyimba nga bizinesi nze nina bizinesi era zenkola okera mumajja nebigaana otambula okitegeera tikitegeeza nira kwesiba ku muntu mukati ono eyakikoze kuba neera mulimu abatanyega nko Bobi Wine obulamu bwabwe nga naye takola nkona show nga java ne mu industry nga takoze show okitegeera naye nga yetanyega nko Bobi Wine tegera mulimu n'ababeera naye era show ne bazikola ne zitatambula bulungi lwakuba temugenda zikuliriza omanyi lwaki mbu banafu naye ekyange kyasombodde buli omu tebakikkiriza ze ni muntu nfiirwa ngera omuntu omulala yenna akera ku makya n'abaako kagoba ne kagaana naye mmwe mulinga abagamba mbu nze sifiirwa nze ndi Katonda otegeera kati sigenda kukyesigamya ku muntu yenna otegeera ebyeddwaliro bya ddwaliro ebyendongo yange bya ndongo yange kyatuuseewo siyinza nakizza mabega nina manya kati kyekiddako yamani amanya bampita Edic oliwa ekibuuzo kyange kiri ntuwulira nti emmotoka yo Range Rover eri ku mabambi oluvannyuma lw'esho okuggwa ekisoboka nakyo kisoboka Range Rover eri ku bbanja kisoboka nakyo ng'eri ku bbanja okitegeera nakyo kisoboka nze ni musajja sewo bizinesi maani leero nfiirwa enkya nenfuna Ze Platinum ow'emyanzi kwa ni Classic FM. sokoddemu Ze Platinum ow'emyanzi kola ni Classic FM ne Myanzi Express. Prior to your concert twalabanga abantu balina ticket yogera oluganda nga concert ennatuuka twalaba abantu nga balina ticket ku mitimbagano kyandibanga lwaki oli mugumu nti abantu baagula ticket baagala buganji kujja kyova olaba oyogeza oli mugumu kuba ticket zo twaziraba obadde oyagala nkole ntya mbeere munakuwavu owulira kikuluma okubanga ngakyali strong oli owulira ogamba naye kino ekisajja bani yakituukemu nga kitudde bwe kiti sirina mbuzi gyenguze mbagabudde nemujja nembawaayo kyemulya teruba lutalo tegeera sala mukyuse bino bintu ogaddamu amanya go gwani Platinum ow'emyanzi. Okay. Sagala kukyuse bintu kitegeera lwaki oli mugumu ekirina kikuluma okuba nga ndi mugumu kitegeera abantu bagula tickets tebagaana ate kujja abaagula bajja omuli alaso okugula ticket ku ssaawa 5 kuba emirango gyali miggule baisaawa 5 nadde wakanaga nfunye tiketi yange omulala n'akolerako content we gwayagala okitegeera naye ng'oli abaaguze tiketi ye abagula tiketi baali bangi bunafuna ssente okitegeera naye ate siri mu mabanja gamwe bwe mulowooza okitegeera ng'abalendo agakati singa abamu babanja ne batwala ebintu bye si bwe kirinze nkola show yange mu bajeti yange nenjikolera mu bajeti yange nemanya kino nteeka wano bwe nja kgenda Galaxy nja basabayo obulango male mbayimbire ku zina gundi okitegeera tubigatte bwe tuti ensonga lwaki ndi strong wasikira ku makyanze nenga ngenda kukola show nenjijja nga simanyi ngeri gyenkola show ngeri gyenva mu show otegeera so abantu bagula tiketi abaagula bayingira bayinza okuba baali batini abaagula naye ate bayingira yamani n'ebirala bibiri balekatuuze Nze John Paul okuva ku Baba TV ate nkola n'omukutu gwa Extreme Media UD. Ekibuuzo ekiri nti ogenze n'oyogera politics
politics okuyingira endongo olowooza kino kirekawo akaliya yammwe ng'abayimbi politics endongo yagikyankalanya dda otegeera ebyo ebintu bya sayidi eno sayidi eri dda just kati fe ab'emitwe emigumu ensonga lwaki fe mukyatulaba weetuli naye nga era abatiitiizi temukyabawulira tegeera omanyi nga inaga nti erigulira ebbina ddungi ku buyimbi era nze mba ndi wano nga ndi mawulire nze mba nkola still gobanga evo mpostingako buli lunaku nookera nonjogerako erinnya lyange lyongera soundinga otegeera ye politics yabyonoona yabikyankalanya otegeera abantu beyawulayawulamu abaali ab'emikwano beekuba otegeera buli omu alina oludda nze nyimbira ono nze nyimbira oli gwewawo nze sirina gwe nyimbira nanze nyimbira mpadde ssente sirina luddamu nze ndi wagundi yensonga lwaki ne lulina bagamba ku press conference eyaliwo before show tinze bwembanga NRM masasudde ngenda nyimbe naye sigenda gamba abantu mugende muwagiri mu NRM akalulu abanuupu bwe bamanya mbu gravity tumwetaaga atuyimbire ne bajja ne bansasula njagenda nyimbe DP bwe ngamba twagala tuyimbira njagenda nyimbe naye sijja bagamba mugende mu DP akalulu oba mu nuupu akalulu sisali yawo bannayuganda okitegera nze nkola mulimu gwange nga artist tegera weewaawo mulimu kyotosobola kwewala bw'endongo yayonooneka bapromoters okunjulira engeri endongo gyetambula mbitambula bubi yaman Daddy Sharon nze bampita Ibra oluyimba lwo lulina olwa Amowina muyimbi munno omu yavudde n'aluyimbamu nti amaluuza bayita kapakati olina buzibu ki ne kapakati ekyo sigenda kiddamu omulala Emerson Yuji kola ne Delta TV ne Binit Media. Okola nani? Delta TV. Ne Biani? Binit Media ku YouTube. Kale. Simule bamu betunoonya. Nse bakoze posteri. Wiki yasooka nga show tennabaali. Twalaba nga na Sidiki Voko ne Mudra balinayo show zaabwe ku lunaku lw'ero. Nawe n'obeerawo ne Mick Wine. Kino ekintu ky'okubanga abayimbi abali mu geegi emu bakola ebivulu ku lunaku. Nze siri mu geegi emu ne Mick Wine tekiddamu. Kale abayimbi nga bakola ebivulu mu lunaku lw'erumu. Tekirina effect gye sigenda kukola ku industry. Already kikola. Bapromota bano oba ki kyoyinza okubagamba bapromota tabateekera. Bapromota nabo bennyini banyiiga mu ndongo tebafunamu. Otegeera bategeka naye bafuna kitini. Mugenda soka mu introducing. Urabona ko screenshot zetuyina. Kuba bagalayo gate. Gate n'omutakiggala bali awo wansi. Ne screenshot iberenga tulatulamu wano olyanga amaze gundi ndaba wano. Omwitani. Zebampita Ibra akatengo ne Faizo talutumidde mwana wuyo mulinde nti onoonya content wa YouTube yo naye ate ebifaananyi tewajja bikuba kati ate ozze wano onoonya tegeera onoonya content naye wali we nakwetaagira tewaliiwo kati saa zino wesikwetaaga gonna ge bamawulire solongazi oba torepinze oba tosse kati ndi kubeebaza kwongera tambuza linnya lyange na show yange nakunyambako ne mupushinga ate show extra zembaddeko so singa temukubye nnyo mulire eno ngeri gye mugukumyemu ndowooza ate walala kyandiyitiridde naye kasita mupiseepise eno ne mukipika okitegeera neeri ne kitambula fiiti sirina nnyo bingi byengenda kwogera okujjako owuliriza mmwe bye mwagala okumbuuza kuba nze ebyange nabyogera byonna nga tugenda mu show ekiriwo beebaza kubeerawo kubayita ne mujja ebisigadde kuddamu bibuuzo byammwe kuba bangi badde bankubira nga buli omu ayagala wano naye nga obukozi sijja ttambula buli wamu mbeera eno mbeera eri nga talina byakukola kati mbayise wano buli omu ajja mukkiriza amuzeeyo ekibuuzo kimu kimu bonna abaliwo ziremu ebyo ebibuuzo eyongerewo eryosekaki
Ezimunyonja jijjako ate ndi serious ndi mugambwemu so kati wuliriza ate bw'oseka ombuza ebigambo bye nnina okwogera nga ndaba kati nga gwolinga alaba tv oli ku comedy fananira motyo balanguzi munsesaye anyway byebye byange kubeebaza mwebale kujja Lugogo nawala wembadde emukono ne musalako kaliro ne musalako era mbalinze ne kayunga encha ku katikomu balinze ne lyantonde mu kisaawe ku Friday balinze Mbarara University Inn ku nga 14 Saturday balinze Masaka ku Maria Flow ya Mandeni balinze ne Mbale nga 2 mu lumu era mutambule nange nga mutambudde nga spreading good news ne bad news. Yeah man. Okay. Ngomutuju bagambye tusinga kya byonna mwabalina ebibuzo byamagala mubuuza so kwa mazimu go gadde mangi mwakubira mbadde njala interview njagala kino. Yeah man. So ebibuuzo temutya get tetugenda okusookera ddala waliwo ekibuuzo ekyasingira ddala okulabika nti kikwata ku Bannayuganda okuva statement yogera amanya go sigenda kuddamu n'abalimi abavuddeyo mu nnimiro mubawulidde gye kabaluse sooka we introduce amanya n'eddoboozi sijja kuddamu buli omu nze MCK enkola ne BTM wavaayo no criticizing sound ya promoter Balamu yavaayo na posting n'agamba teyategeera singa yategeera olina audience entono yandibadde akuteerako obuufa teyategeera audience gy'ogenda kukolera naye nga sound yakuwaya yali asaanidde okusinziira ku statement gye bamugamba ku stage so simanyi Balamu kati okyabuuza oba ndyogere osobola okutandikiraawo soko mali yako simanyi Balamu simanyi okusinziira ku state gye mwakwataganamu naye enkolagana kubanga bamugamba wamuwa millions 5 ez'ebyuma ba stage okusinziira ku value for money sente enkeera basho nga tapiikinga simu wavaayo n'ayogera ekintu bwe kityo era omulaba nga Balamu yayogedde n'omuleka nga Balamu okulaba nti mu press conference gye twasembayo okola naawe watugamba nti Wamikiwe tejja kuba yadde n'abantu baaweyinga nga balaga nti eri ebaddeyo nnyo okusinga ebyo. Of course abasinga kerere ku social media bali nnyo saidi z'eri okimanyi kyenjogerako then bwe maana bagamba mutagenda funa bwaba yafuna kirungi weewaawo nze kyenalaba nganze after show yange byenzenda ku Monday Tuesday abantu ababadde Lugogo bayinza okuba tebabadde bangi naye bakwata n'obayiwa ku jahazi pia that means balina n'okuggala emiryango mukulaba okwange abantu benafuna ku cricket over Lugogo bateeka ku jahazi pia baali emiryango bagiggala buli akiri kisaawe kinene toyinza tandika kikompe yalinga nnyo kuki ku jahazi nene naye tetuuka Lugogo toyinza gikompe yalinga tegera ate gwobeera eryeyo ng'oli mu kona flag celebratinga manya Gravity akubye Lugogo emirundi emeka gwe wakagikuba emeka yenna ali mu kucelebratinga bw'oba artist ng'olieyo lyape gwe wakakola kyo mu kisaawe emirundi emeka era bw'obanga tokolangayo bw'okola ogumu n'ogwokubiri kola ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano ate nani stop ate ng'okikola every year olyoka ogambe kati Gravity omutujju musobola tegera oba tokikolangako togenda mu kona flag celebratinga okitegeera ewange abantu baaliyo ne Wamikiwe wali abamumala kyemmanyi weewaawo toyinza kumpeyalinga nnyo jahazi ku cricket over Lugogo okitegeera Lugogo eri Lugogoma ojiwulira Lugogoma abantu bagikuba gumu n'adduka emisini naga asiddayo naye ate nze next year ngenda kukola cricket over Lugogo okitegeera kati so saagala mulimbire ddala bawagizi bansalaba balimberimbe mbu waliwo mbukyeki oba kiki zeri musajja mukozi ni musajja mupambanyi mpise mu ntalo nnyingi okitegeera yensonga ekiragamu ndi w'amaanyi ensonga lwaki nze kenafunye abatini buli omu ya celebratinze buli omu n'omulaba mu kona flaga nga awagaga mama naye tumulina leero kitegeeza ki ndi strong
so nakyo omulala yafunye kyenafunye byandibadde tebiri anywhere otegeera kuba otunulira Awilo Longomba tewaliyo bantu bali awo nga bwe twali tusuubira mbu Awilo yeegasse ne Chike eri bayitayo batya ku Zoe waliyo show nayo tebaliyo mbu bangi nnyo weewaawo baalina bye balina naye era temuboogerako tegeera ewa Mick Wine wennyini nga tuze mu reality mukimanyi mu bannamawulire abali wano abantu abaaliyo baali basaamusaamu tegeera yayinayo nga Mick Wine ku maanyi ge era yalina okuba kati nga ttante attambuzi yeeyagala kuba aba yafuna simulo tuba tukyogerako naawe aba yafuna according omuntu emyaka gyonna gyayimbire nga takola nkosho n'agala okukozesa opportunity biri politics engeri gyagudde mu ndongo n'afunayo abantu be yafunye alina okudda mu kona flag awage naye ekyo tekitegeeza mbu ansobola Everton bwekuba Arsenal oba Man U oba Man City tekitegeeza mbu esobola Man U oba Man City tegeera tiimu ennene esigala nnene otegeera omukisa gusookera nga mubi otegeera Cristiano n'atawangula World Cup mu kaaliya ye yonna naye tekitegeeza mbu si wakabi kati ekyange ekyatuuseewo bangi baselebratinze naye tekinjigyako mbu esimu yalina gikendeeza tegeera ekyo tekinjigyako mbu sirimuka ndimuka kuba ebino ebintu mbikoze emyaka mingi tegeera ogumu gwatagaddemu naye era still osigala ndi strong era nga mbasuubiza next year tuddayo yaman Gravity ekibuzo kyange ekiri ekisembayo